Kuva omukulembeze w'eggwanga yatongoza enkola ya Parish Development Model okukulaakulanya bannayuganda okuviira ddala mu miruka bangi baganyuddwa nga kati obulamu bubatambulira bulungi. Nange mwennyini ng'omuntu nga maama bwendi awaka nga bwe mulaba bingi awaka ebiba byetaagisa naye bwe mmanya nti ninayo enkoko zange ne mmanya amagoba nja kujja ku magoba ago ne ntoolako ne ŋŋamba kanguleyo akasawo k'omuceere kateeka waka katambuza amaka. Damali Nakayenga ow'ekikoma w'obulenzi y'omu ku baafuna ku nsimbi ezo bw'atyo n'atandika okulunda enkoko n'embizzi. Ndi mukyala ali awo yali atandika obutandisi eyali ku zero ne kati ku zero ndi mu bina nkyenyumirizaamu kuba kati bwe ntunya n'esitooko n'embizzi zange zino bwe zinaakula manyi walinawo akakadde kange akalamba. Ekigendererwa kulaba nti akakadde ako ddala kasobola okujja omuntu mu mbeera ey'okuba nti talina wajja 10 n'aba ng'asobola okukijjawo. Ekyokubiri twogera ku kigambo financial inclusion nti ebitundu 39 bannayuganda abatalina wajja kasente wonna asobola okutandikira ku PDM n'agenda nga yeeyongerayo. Mu mwezi ogwokutaano omwaka guno omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni bwe yali alondoola enkola ya Parish Development Model mu bitundu by'e Luweero yatuukako mu maka ga Nakayenga okulaba bw'atambuza emirimu. Obwavu ekigambo obwavu kiri mu makaago kya muntu kiri kya ffenna enkulaakulana ya ffenna naye obwavu n'obugagga bwa kinoomu. Kati nga wano Nakayenga obwavu bwe bwabadde nabwo wano bubadde bubwe simanyi engeri gy'abadde akwatamu ensonga ze kati olaba akasente kano engeri gye kamuyambyemu. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okumatira nti Nakayenga yali akozesezza bulungi ensimbi za PDM yamuwa obukadde bw'ensimbi za Uganda 2 ayongere mu mulimu gwe ogw'okulunda kimuyamba okugenda mu maaso. Olwaleero tusazeewo okutuukako ewa Nakayenga okulaba kyatuuseeko oba ensimbi ezaamuweebwa yazirya buli oba yazikozesa wabula olukyamye ne tulengera ennyumba endala emabega w'enju ye etaaliwo luli. Ono gwe tusanze ng'ateekateeka kuwa nkoko z'emmere era nga n'emmanju waliyo emirimu emirala egitambula. Atubuulidde nti wadde omukulembeze w'eggwanga yamuwa obukadde 10 agula ettukutuku n'endala obukadde 10 ayongere mu mulimu kyokka zonna azizimbyemu kiyumba ayongere ku bungi bw'enkoko z'alunda. Naye bwe natuula n'embala nali njagala ekiyumba we nnundi awafunda mbaze ekiyumba njagala wansi ne waggulu sente ze bambalira nnyingi nengamba kansooke nzimbe ekiyumba we ngenda okutambuliza bizinesi yange tukutuku n'ensooka njireka kubanga ndaba sente zijja kola ki tezijja kummazaako era nenzimba ekiyumba kikino essaawa yonna ninda nkoko na buukinga enkoko ennaku zino tezirabika kuba kati ninawo bucrailers nkoko 2 zenna akafuna kati essaawa eno mba ntambulira mu nkoko 7. Agambye nti omukulembeze w'eggwanga kye yamukolera kikulu nnyo wabula amusabye okwongera amusindikemu kuba ensimbi zonna ze yamuwa ziggweredde mu kuzimba kiyumba. Naye weekitiibwa pulezidenti nze ndi musiimu nnyo taata simanyi ekiyumba weekiri nkiraga naye mu kyo pulezidenti kyembadde nsaba taata ekiyumba kino nga bw'okiraba kintutteko sente kigwedde $16,000 obusente obugwamu. Kwegamba ndabye ddala nga bizinesi yange okugisitula ekyetaagamu omukono ogw'amaanyi. Singa abantu bonna abafuna ebintu by'enkulaakulana okuva mu gavumenti bakola nga Nakayenga kyakuyamba nnyo okusitula ebyenfuna mu ggwanga lino Uganda. Samuel Kawooya, BBS Telefina, obulimi n'obulunzi.